ojanga Obama nga nkujjako ng'oyitawo. Gwe Luzinda tukujje mu basajja era tugenda kukola practice sajjale ebitundu byo tubijjeko eby'ekisajja. Omukazi amusazi mukuwala tayinza kusala faze omukazi wakusoma musike egundi ebbe n'ogenda nalyo ne bakwogerako yano. Okay, anka afuuka ddi omukozi wa Spark? Sebo nze ndi mukozi wa Spark. Kyogamba bulijjo tondaba ku koona laba nnono. Naye tubadde mu kisaawe wali. Baŋŋambye omukazi akusaze n'oyingira ettaka. Timu ya Tavani mubaddemu omukazi n'akusala n'ogweri. Buli wamu abantu boogera gwe ndetera kiripu nga bansaze. Omukazi Jovan gundi Dallas agiina wano. Dallas wa bigambo naawe tomanyitire buli wamu waliwo aboogezi kati Dallas. Kati omukazi akoze atya kale batakusaze? Tansaze tewali kyankoze abaddewo. Mu kisaawe ekyawo. Obyeganye. Abaddemu ne tansaze. Baŋŋambye akusaze n'ogamba Sauti Band. Omukazi ankubye ekiggu munyoomye ngenza okujja waali omukazi ng'alina entumbo y'abasajja. Ankubye ekiggu. Uno Reign. Amanya gonnya. Nze Nakato Enjo. Okolerawo? Nkolera ku Tavern Woods. Department kimoko? Nkolera nga waitress. Omupiira wali ogusambyeko? Nali ngusambye. Wali osamba? Nasambirako ku Muteesa, nesambirako ku Mukono High n'Ekitende St. Mary's. N'oguvaamu? Nenguwumulamu. Ki ekyagukuwummuza? Okugulu kwamenyeka biki? Nafunamu injury. Naye kati mbadde ku treatment. Kati mbadde era nakomyewo ndabo oba nateredde. Jovan Luzinda omuyimbi w'eggwanga tomuwaddeemu katiibwa kakubanga asikubisa abantu engalo n'obbazirisa n'omusala. Kyembadde nnina omumukolera kubanga guno omupiira kuba kunyumira ojanga Obama nga nkujjako ng'oyitawo. Abamye. Aze nnyo nga kye nnina kukola nnamugyako bujja n'ayitawo nze ne nteeka wali omupiira. Kati olabyemu wano ng'ani ayinamu ttaaki? Ayinamu ttaaki. Ayinamu Jovani. Jovan ayinamu kataaki. Ayinamu naye amaanyi akozesa mangi osinga okozesa obwongo n'ekigere. Ate Reign omulabyeko mu kisaawe? Reign omulabyeko naye aze nga maze fulu. Jovan omuwa magezi ki waaba wakuweyongera samba mupiira? Akozese nnyo obwongo akkakane. Omupiira omuntu wabajja akkakane n'omupiira gwe tabamanyi okuba gyakoma Obama bamuggyako katono n'ayitawo paka eri naye wabazza empola amanya nti banzigyeko n'asigalawo akonamu kakono. Kati omupiira guno alina engeri gy'ayingidde bw'ati n'abulira mu ttaka ne tugaba bannange. Sikiru wazijjawo ezo? Sikiru academy wansi omanyi omupiira gwonna okunyumira oyina ova mu academy ate n'oguteekamu nti okwagala nti kyenkola mba nkola ki nkyagala. Thank you so much. You're welcome. Kiki lwaki babakuba batyo ng'ate oli eno senior player? Kati olaba obaddemu twandibadde tubuuza baŋŋamba mwabayinza aba senior player mwababeera mu kisaawe. aleko kamera yandibadde nga ya kapiteeni nze TM. Laba nno omusawo wa ttiimu. Owaye musawo osanze bameka abalwadde? Abaani abalwadde mu ttiimu lwaki bagikuba batyo ng'ekyonsi? Nze siri musawo wa ttiimu. Oli ki? Kugyako nze ndi kooki. Naye kati bomba ekyobusawo oba onzisa amadaala. Nga bagikubye nnyo ttiimu. Sebo omupiira gukyagenda mu maaso. Ate abaana balina ataddeyo mbeesiga nnyo. Naye ekisaawe kinenemu ate omusajja yalese babawusa bano si basambi ba mupiira actually basamba gundi bano bazanyi ba rugby. Naye kyonna gye kiri naye kati otusajja twange tulinga twa high school tetulina amaanyi. Naye omusajja yagenze n'aleeta babawusa abalala n'agyeri babawusa neeno bonna n'abakuŋŋanya n'abaleta mu kisaawe basamba otwana twa Spark tuli twa high school tuvudde mu studio ffe ne tugira okisegera yasi kunyumirwamu oba batukubye oba tebatukubira Kimu entebe Kimu oyo jjajjawe yamulekera olwala lwe n'amugamba lusibire mu nviiri kati olwala olwo ye tulina omuteeka wano ebbali enkuba yagikola ki? Yagikolako webale ng'etonnye
ako katonotono ekire kibadde kinene nnyo ekire kibadde kinene naye omusajja akikozeko naye jajjawo mugambe yemusembera jangu enkuba oyagala kunjereko oyo tokola ntudde wansi nemukonya mutwe yefemu y'okufa wenna omusajja alina shenambacheza.com bakubye entebe omanyi kye bayita dangerous substitute abeerawo wali ku kido ng'apoyeemu ajja mu ssaawa ziri we balowoleza nti biremye oli dancehall king dayasa ani akusasula okunkuba blood ofaki bangambye jakiro ate kiro nga nnoonyaki kasayo waliwo omupiira gw'ekiro ekiro tuli ku gundi ku Tavern Woods mbona notero samba omupiira ne bakuwagira bali abaana abava mu the new eagles oguliwa mupiira kyogwo abaana ba eagles bawagira ate badminton abaka abawagizi nze atali muzanyi wa firimu nze atali muzanyi wa firimu tuze kusamba mupiira tuze kumandiba enviiri zo zirimu olwala enkuba werutonyako enviiri zizino mbisi just coach tanampa buwe mupiira naye bw'anaaba ntaddeyo nga nkubamu ninamu ssebo nze nasomerako ku ndiba ssebo sobola kwerabira ssebo nasomera ku St Fausta ssebo yessebo entebe ssebo ba obi bange bumanyi abamanyi omupiira amanyi obanga ajjukira n'ogajjukira yali primary blood bangambye omanyi mupiira mulala alo obi wange otiimu akubanga naye omupiira entebe eyo omupiira yaguvaamu tusamba omupiira guno wakati wa Tavern Woods ne Spark TV kano wakagula mmeka dayas omupiira guno gwe tusamba wa Kona ne Spark TV ne Tavern Woods kapiteni wa Kona omukulu Ibrahim mwana ono ayambala engoye ezigula poloti ekabuusu bangambye enegula 10 ku 10 ekabuusu eno jaketi yagula emitwalo 86 egye Uganda nagigula South Africa ekitegeeza ofuna poloti ebusunju kitegeeza olina emiggo 8 ebusunju 8 emiggo 8 kwena ya omupiira gw'oyinamu nasamba omupiira paka ku ddaala lya Staters under 14 mupiira ki football badminton football benasamba nabo banjulira bani batumireko Kenzo 2 Emma Okwi 3 Ntege Ivan Ntege ya omanye ekibonerezo kyebagabira omuntu eyetemako ebigambo omanye ekibonerezo kyebagabira omuntu nga tayogedde mazima so tuli ku Spark updates nze Ibrahim Mukasa atamanyiimu yadde kapiira manyi omupiira but naguvaako naye nga abatulaba mwenna gye musinzira okubanga mutulaba this is the biggest TV in East Africa tulina activation out here era nga mupiira wakati w'abakozi ba Spark TV ne Tavern Woods gugenda bulungi mu maaso then gye kiggwereeyo abayimbi b'amaanyi nnyo tulina ba surprise comedians surprise act era manager waabwe tubaye twegeyageyamu wano bacomedian abo si be basinga mu Uganda naye be bannamba emu mu Africa kuba buli omu agamba nzasinga so yembeera eyo naye nga mbagamba abantu mujje ku Tavern Woods Kabusu tugenda beera na activations mpitirivu nnyo nga tugenda mu bitundu ebyenjawulo that is Spark TV that is Corner that is Spark Updates that is Cheza Livewire of course / Spark Updates that is Twezimbe n'abalala tujja kuba tutambula mu bitundu ebyenjawulo so mbagamba ekintu kiri kimu log on to Spark TV log on to there tovaawo nze Ibrahim Mukasa every Friday it is Corner ne Spark TV okujjako nga mwami producer Alex olina kyoyagala ngamba abantu ne Dias Walugembe experience yo n'omupiira ki ekikujja ku mupiira ekinzijja ku mupiira it was time
natuuka ne ndaba nga sijja kugufunamu ssente n'okuba nga ekyokuyunga just naguvaako because nalaba nga sijja gufunamu ssente nga n'obudde bugenderera, honestly speaking, nga n'obudde bugenderera. Abanjulira be bantu be twakula nabo ensambya, ffe tuli baana bakuvira paaka Saalongo Jogovira. So kochi wange kochi Nkata ne kochi Butindo Samu Nkata Paul Nkata abadde ayagala oyo Samu Nkata gw'ogamba ayinza obba yatayiriranga baana eyo ewammwe ku kyalo dda yasse.